enteekateeka y'abannaffe ba promota okuvaako mu kibuga Masaka, abategesi b'ebivvulu okuvaako mu kibuga Masaka nga balina ekibiina kyabwe umbrella babagita Greater Masaka Music Promoters Association nga bali wansi w'ekibiina ekibatwala mu kibuga Kampala bakita National Promoters Association ekikulu omukulu Abitex Kikofiira omuli balamu babajjo bonna mu nteekateeka kati Masaka akulira enteekateeka eno omukulu bamuyita Muteesa Sira Ibrahim Muteesa Sira Ibula oba oyinza omuyita Mart Promotions Vice Chairman ye Masiko omukulu Masiko Entertainment treasurer akwata ensimbi bamuyita T-Pro System omwogezi w'ekibiina bamuyita Madimbuko era bino byogenda okulira byonna Madimbuko abaddewo butoola nga byogerwa mu nteekateeka eno abategesi b'ebivvulu bonna basodde okuba ate nga babaddewo mu nteekateeka eno nkutegeezezza nti ensonga yonna eyaboogezza bino bagamba nti omukulu nannyini Ceaser's Lounge oba Ceaser Gardens mu kibuga Masaka omukulu ono asobodde okuba ate nga agufudde omuze bo nga bwe bagamba nti omukulu ono takitandise lunaku lwaleero wabula buli bategeka ebivvulu tugeze nti otegesa ekivvulu mu ambiyasi ye kyakola ewuwe ekivvulu aleeta kya bwereere bannange eno bagiyita free market economy oyina okutunda kyoyagala mu nteekateeka eyo bw'oba olina kyotunda nga oli akitunda mutwalo gwe n'otunda ku 15,000 okay katuulira abategesi bano tulabe nabo bo ensonga gye bagamba naawe nampa ku ndowoozayo naye nga bo bagamba bamukambuwalidde abategesi b'ebivvulu bannange ab'e Masaka bagamba nti ensonga zonna kati waliwo ekivvulu ekiriyo nga lumu October kiri mu club ambiance waliwo baana bawala babayita Katale and Kando babaleese nga lumu okuyingira mutwalo gumu kati omukulu gwe bayita Ceaser bwe yalabye enteekateeka eno wiiki emu nga wabulayo nga wiiki emu oba wiiki nga bbiri kwe kugamba nti ye ayina okukola olunaku lwennyini ayinawo Lydia Jasmine bwereere ng'ojja buzira byakunywa na ssente zakunywa ng'ojja olaba Lydia Jasmine kati awo obuzibu buvudde abategesi bapromota bagamba bwe bati mu nteekateeka eno naawe onaagusala abasajja boogedde naye katutandikire wano ku chairman w'ekibiina kubanga bino ebigambo bye babyogeredde era bibabiinako n'obwannannyini wulira amanya gange nze Muteesa Sira Ibula ndi mutegesi wa bivvulu era nga nze chairman w'ekibiina ekiyitibwa Greater Masaka Promoters Association antudde ku mukono guno ye vice chairman Saalongo Masiko omwami andi wano ye Mpagi T-Pro System ye muwanika w'ekibiina omwami oli ali wali Lukenge Kizito ye mwogezi w'ekibiina kino bana basigadde bamemba b'executive b'ekibiina buwano ensonga etuleese yakwemulugunya olw'ensonga tufunye okusomozebwa kungi kuva mu bannaffe abamu naddala betukola omulimu guno ekisooka kiri ku kifo kye bayita Ceaser ekifo ekyo kifuuse ekizibu mu Masaka wano lwa bintu bibiri ekisooka twasobola tufuna okusomozebwa nti kiteeka abayimbi ne batajja omulimu gwaffe ne gusigala mu matigga ne tuba nti oba otegesa omuyimbi olina kwenyonnyolako nnyo okakasa abantu nti bootegese bagenda kukola ki kubeerayo ekyokubiri ngaffe okusomozebwa tusinza okufuna okulala kimunnaffe nannyini kifo ekyo ekitali kibi kyakola kwe kuddira n'alaba banne abategesi b'ebivvulu nga bategesa ekivvulu oba ebivvulu ne balanga okumala emyezi 2 oba 3 oli promota akubye ebipande akoze ebbaana alanze ku leediyo oluusi agenze ne ku TV akoze buli kimu ekisoboka okulaba nti ateeka ekivvulu ekira abatadde aya basi abategesi b'ebivvulu ekibuga Masaka kyafuuka site enkulaakulana erina okuba atengejja abakulu bano abategesi gusooka owulire bapromota bo kye bagamba ne munnaffe yebeera ebula ennaku 3 oba ennaku 4 n'alanga abayimbi oba omuyimbi ate nga yalanga wabwerere ekitali kibi kifo kye kwali tukinaako buvunaanyizibwa naye bannaffe kyetwemulugunya kiri nti lwaki alinda ennaku nga ziweddeyo oli yatimba endongo najja ku lunaku olwennyini n'alanga ekifo n'alanga ebintu eby'obwereere ate jjukira wakola ekyo alina ekkeemabega nti ekifo alanga abayimbi ne batajja kakati ngaffe obuvunaanyizibwa ne tubuddira ng'abakulembeze n'abali mu mulimo guno ekisooka tufuna okusomoozebwa nti abantu batekamu ssente zaabwe mu bivvulu abantu ne batajja ekyokubiri nga balowooza nti oli yalanga abayimbi ne batajja naye kuno tebagenda kukola ki kujja so era tulina okukola enteekateeka yonna okulaba nga ekintu ekyo omukulu yakisitoopinga ekisooka alanga abayimbi ne batajja mu kivu ekyokubiri kwe kutegekera mu banne ogutali musango naye mutima mubi gwakola ki gwayolesa era gwe tumuvunaana omutima omubi ogwo gwayina okulaba ng'ategekera mu banne balanze endongo myezi 2 myezi 3 lunaku olusembayo nojja n'okola drive ng'olanga omuyimbi wabwereere oba bano babwereere aya basi abategesi b'ebivvulu abategesi bano ab'e Masaka we bamuyita Muteesa Sira oba bamuyita Mart Promotions
agamba omukulu owa Ceaser bamunenya omutima omubi. Lwaki temugenda mu ekereziya oba mugende mu kooti tebayinza njagala bantegeeze ku free market economy abasoma economics ensonga eyo eri etya bo bagamba mutima mubi. Tukyali mu mboozi gwe sooka owulire mu nteekateeka eno wano no vice chairman w'ekibiina ekyabategesi Masiko DJ yabadde mukambwe ennyo gwe wulira. Amanya bagambye Salongo Masiko Entertainment. Omwami oyo twamutuukirirako ko tugezaako okwogerako naye nga tulowooza nti byetwogera abitegedde. Munnange tiyabitegeera ng'era omuntu yakera ku makya n'anoonya amabanda ge n'ebidomola bye n'apanga waawo ekintu kyawo. Ali aroga nti nnyo abantu tabawa na kitiibwa yateeka waawo ekintu kyawo naye ssebo effujjo lyakola ku bifo bya banne. Ate nonga ekikina kyaggete nnyonze sisikigendangamu ne wana bamusawo muganda naffe tuli ba Salongo. Nze sikigendangamu ekiki naye ebyo fujjo kubanga twayogerako naye waliwo omwana yali ategese scientist mu kifo ekirala era naye n'akola ekintu ekimu naye n'agireeta eyooli ya mutwalo ye naga nti yange yabwereere kitegeeza mutima mubi n'atakomaoko. Bano ne bategeka Kingisa Mwambiasi naye n'ategeka byeyategeka ku kifo kye n'ategeka Bamadrati andikiko ku kifo kye bwereere. Ekitera okutusumbuwa sigamba nti tuwalana kifo kye naye anoonye engeri gy'afunamu bakasitoma, anoonye engeri gye bazimbamu ebifo kubanga bangi wano ekifo kyesi kyekiri mu Masaka mokka. Bachomazi we bali, bapulani Munyendo gye bali, bani bonna we bali. Naye tewabaawo okusika muguwa n'abategesi kubanga beewa ennaku ne bamanya nti akulwokuna kati muno mu Masaka kulwokuna abantu bagimanyi batera genda mu campfire. Kitegedde abakulu abo bawanda muliro ku nsonga z'omukulu Ceaser. Bo bagamba nti baali badde bafuna olunaku ne bw'oba abategesi bano babagendako mu kibuga Kampala bw'oba ogenzeko emakindi bbaala ku bbaala bayingiza bayimbi ku bayimbi oba Masaka ekibuga kyakakula mpolampola abategesi bakyatubuulira bamugamba afuna olunaku nga lulwe wulira. So nawo n'omwami tumugamba kintu kimu nti bwe kibanga bino biganye afuneyo olunaku ayikirizeyo olunaku naye ekitali ekyo naye nyingi abantu bagenda kumukyawa abantu bagenda kumunyiigira bamukyawe ffe tuzze kumulabula nti akyuse embeera ezo ez'okulaba nga abantu bategese naye n'ategeka. Kituna tumulanga nti oba ayina ssente kubanga nasenga ali ayina ssente ati yandizimba ekifo bwe kityo ky'amabanda n'emiti n'ebidomola ebyaka yalisangana ku bidomola byaka nasookeraawo si ati mulimu ati golabanga ate naye afuse wa kiralu. So nze kusinzira ku kyendaba omwami oyo asaana ndowooza tugalamize namugalamize kuba twogedde naye mirundi mingi musajja mukulu. Omusajja oyo Ceaser ali mu myaka nga agera tuveeyo eyo bannange Masiko bano bategesi ba bivulo bawanda muliro nga bagamba nti omukulu Ceaser abakiika ebivulo by'obwereere g'oba oleese omuyimbi wo. Waliwo ekivulu kya Zaakayo mu Club Ambiance yaleeta Madrata Nkiko, waliwo ewaali ebinyayayanya ku Doris n'aleeta Chance Nalubega. Omukulu Ceaser muyinza okugamba ate ffe tugumusalidde. Omukulu Ceaser ye abategeezezza bw'ati ab'ebivulu wulira ye bw'agamba. Bangambe mbadde n'olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'abo abavubuka simanya abategesi b'ebivulu. Nze siri mutegesi wa bivulu ba owner nze ndi nannyini bbaala munnange siri mutegesi wa bivulu. Kitegedde ye nannyini bbaala alina okukola kyayagala walowoolezedda si tali mu nteekateeka zammwe mbw ate nfuna olunaku okiwulidde. Mukulu Masiko wuuno ayongeddeko n'agamba nti akola n'effujjo. Bamukweteeka mu kifaananyi ky'NRM, kweteeka mu by'obufuzi n'okoleramu effujjo. Ebyo tobiddamu, togambwako, simanya gw'oliwo NRM, togambwako. Ate pulezidenti yennyini gw'owagira ate yasinga obutaagala bafujjo. Kale gwe bonaaba ate okola effujjo ate ekyo kibi kubanga ate gy'oli abaliyo n'effujjo tebalyagalira ddala. Kate bantu nga mmwe mulireeta kati gw'ogenda kusiiga ekifaananyi kibi mu Masaka batandike nti ekifo kya Ceaser anti ky'NRM ekyo tekigambwako. Oyo tolaba ne mu lockdown yakulanga. Aya basi ono president naye ayogera wulira n'omwami yokwogerako naye ku nsonga za Ambiance. Wali ekivulo ekyali ekya Kingisa twamutukira atugamba nti ye abisanya n'Ambiance ye era abadde amanyi nti Kimba yakoze eki yategese yensonga lwaki akoze eki boda abisanya n'owa yensonga lwaki naye abitaddeyo naye tumugamba nti no ffenna tuli abategesi b'ebifulu tuli bangi mu Masaka. Kitegeeza munnange wanateeka ku lw'omukaaga nange ne ndowooza nti ku lw'omukaaga weewo ne tuba tulese bantu banjawulo kitegeeza tuba tufiire
tekikkirizibwa. So omutima omubi ogwe twogerako gwa kyabuntu kitereeze teri awalana kifo kyo kuba bingi ebikyogeddwako negatively n'ebikoleddwawo motoka z'abantu biki naye size ensonga ezituusa ntwagala abakazi mu buzikiza. So tereeze ekifo kyo ofuna abantu n'embibi gy'olina naddala abantu bonna bana basinga bavubuka kubazaala n'obbazaala omwana ateeka ekifu kati omwana wena ategese ekivulu mwambi asinaku z'omwezi nga lumu naye era gwe owulire ebula ennaku 5 owulire ofa ofulumiza posita oteekeyo naawe ate ng'olanga byabwereere kitegeera tetujja kikkiriza era wonna batokyusiza ku nneeyisaayo tujja kubaako kye tukola okulaba nga tukutereeza tujja kusirisa siza tujja musirisa tujja kusirisa ojja kyogala yasobola bitegeka Masiko omuwulidde abategesi b'ekivulu bagamba nti omukulu ono yategese ekivulu mwambi yaso omukulu ono bamuyita ku Seini eyaleese abayimbi Katale and Kando nga lumu bamutwalo Siza ye n'agamba Lydia Jasmine jankusiza ku bwereere wulira ye bwagamba amanya agange nze Hussein nze omutesitesi w'ekivulu ekigenda okubeerayo ennaku z'omwezi nga lumu ensonga eyange nze nakula maama ngamba abantu abakulu obukulu obukadde magezi nendaba mwami Siza baka baatulimba oyonooneka bwonoonese kubanga toyinza kuddira kubeera nga gwokolera mu mbeera eyo yokka era eyefitina embeera eyo si nnungi naye nze nkowoola abantu ennaku z'omwezi nga lumu ekivulu twakiranga twatimba ne lwankubadde munnaffe ye akola embeera ya mutima mubi ayagala kukiika bukiisi nga lumu okutobba abantu mwenna mumanye w'okulaga tugenda kubeera mu kivulu kyaffe wali mu kilabu ambiyansi mwami Siza kye tuyinza okukugamba weetereeze kuba abantu bonywesa ba mu Masaka boyagala banywe bamuno mu tawuni ndongo wagitusangamu ate tugenda gitugoba mu lwampisa zombi ezo aya basi abategesi batabuse nenga omukulu Siza yabagambye bana abavubuka bangambye mbadde n'olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'abo abavubuka simanya abategesi b'ebivulu nze siri mutegesi wa bivulu ba owner nze ndi nannyini bbaala munnange siri mutegesi wa bivulu okitegedde ndowooza bapromota b'e Masaka mukiwulidde ye agambye ba owner si promota abawagizi abakasitome bamugamba nti tuleeteyo omuyimbi Lydia Jasmine oba Vivian Tendo nga jjajanga oyimbe ku bwereere mu nteekateeka eyo bapromota bakyalina obusagwa bagamba nti omukulu ono si bwesosogira waliwo ne silent disc yaliko mu Chomazi wulira bwe byali ovudde olanga byabwere kikyonoonya Chomazi weranga omuyimbi nga naotekayo ebyobwereere wano olulala Hussein yategeka silent disco mwambiasi imagine n'okubeera na silent disco nyinyi yawa sente nobaweereza miliyoni ya sente timukesawa 8 era ne bakikola kikyobonoonya okitegeera bintu bya bujege ebyokola fitina ate abantu bamugwako lwa fitina gireke abantu baba balaba ekigenda mu maaso bantu bajja kumukyawa nnyo bwebeera fitina mugende musiibe ennakwana mugende mu ekereziya oba mugende mu mizikiti musabe kuba fitina tewali kooti eyinza kuvumula fitina wemba kyemugamba abategesi mu nteekateeka eyo bagamba ono bamuyita Mupakas promotion naye agamba amesiza oyinza okutuvunana butapangisa kifo kyo naye ffe tukyayina security eriyo abantu batugamba bennyini nti tuwulira ebibeerayo emmotoka z'abantu bazibba bakwata abantu embadiya oteeka abantu tebajja kati nange nze ategeka siyinza kukwata sente zange nziteeke mu kifo kyo nga gwe wakittatta nadde erinnya lyakyo gwe kennyini ebintu byoteekateeka tebibeerayo tukusaba mwami kifo kyafa ffeno Masaka yaffe tuzaalidde wano era tukolera mu bantu baffe tukusaba effujjo lyoleetera e Sudaani likendeeze jangu teese naffe mu buntu tukolagane wamu bizinesi zitambule singa kiyimba yasinga effujjo kuba mugagga nnyo naye tukolagana nabo bonna naye gwokuba oli wafujjo kamambulira ye NRM wefulo wakabi ennyo obeera n'abasirikale kale katulabe ensi gyena kutwala mukulu ate muneegobera n'abasirikale ono agamba nti bapromota bannange naye gwe kyokola kyakifiiriza kuba gwe oteekawo n'ogaba omuyimbi wa bwereere ng'okimanyi ojja kutundirako bbiyawo sente ezo ziveemu osobola okukavalinga omuyimbi kuba mutima mubi tafuna nti afuna guba mutima mubi kuba bwazijja mu bbiya ate bwazisasula omuyimbi kati ye obanga azanya ekifiiriza omalize naye nga era naawe mu bufunzo naawe okyanga tofuze ojjawo just mulimu kati ogenda kukaddiirawo obukaddirizaawo just malevukyetugiramu otegedde so abategesi b'ebivulu ono bamuyita Tipulo waddembe okukola kubanga alina ekifo kye naye ekikulu kye tunoonya buntu tulina okukozesa obuntu
kati omwana yategese show ye yategese muyimbi ki katere andi kando n'omukiiko ekivulu kya bwereere omulala yategeka era mu ambiyansi yategeka Zakayo King Saha n'omalera n'omukiika n'abacumazi ne bategeka live band era n'ateekayo ebintu twategeka wano ekinyanyenyanya mu kirabu Dolisi era n'oleeta Abudumulasi ne Nalubega Chance Nalubega kakati lwaki okitegedde ensonga zezo nno ngenda kujja wali maaso amagwa omuwuliriza otubuulire ng'oba oyina ebbaala alyo ng'oyagala okutegeka buli mwezi eno bagiyita free market economy oyinza okukola kyonna ky'oyagala naye wabeerawo obwa sseruganda obuntu bulamu mu bizinensi mu mbeera eyo ye bannaffe abagenzeeko ebbe Kampala byo kiri kitya n'ekibuga Masaka kyafuuka site babategesi bagamba wakiri afuna olunaku abagambe nti nze bulunaku bwe ruti naye yabategeezezza bba owuna nannyini bbaala mugagga ekitegeeza ye mugagga kyateesezza bw'aba agambye aleese omuyimbi Kamiliyoni ayimbe ku bwereere takiinaamu sitaani mu nteekateeka eyo naawe ogenda kamala okuwummulamu wano njija masimu awama ompe kuba waliwo ngambye nze ndi tiimu Ceaser bw'oba wakola ssente nga watoba nazo ng'oyagala bayimbi bakuyimbire ku bwereere kale amakazi gye ggwe naawe otubuulire kubanga omukulu Ceaser abategeezezza nannyini bbaala bba owuna bangambye mbadde n'olukuŋŋaana lw'abannamawulire n'abo abavubuka simanya abategesi b'ebivulu nze siri mutegesi wa bivulu ba owuna nze ndi nannyini bbaala munnange siri mutegesi wa bivulu